n'ekisa totuwaayo mu bulumi obungi olw'okutakoma bw'omanyi ayi Mukama ebyama eby'omu mitima gyaffe toziba matuugo ag'ekisa olw'okusaba kwaffe naye otusaasire Mukama naye nze naviibwako omuzadde wange baganda bange ebiseera ebisinga bw'oba tonnabakubaako mu kintu nga kino tosobola kumanya nze ono bwedda nkaaba nze bwe yankubidde essimu nakaabye kimu ekyasoose okunkaabya mu byo eyabadde anniraanye teyadde tasobola kukimanya nga nze nninga nti maama wange gwe bambikidde mbadde nzija nnyo emityano okukola shows zino concert mbebaza okubeererawo maama wange maama waffe jjajja w'abaana baffe ate senga w'abalala tweyanziza nnyo tweyanzeege abasinga tetubeera kuno tetubeera wano kumpi naye mubadde mumudduukirira mangu abasumba tweyanziza nnyo tweyanzeege wetuwalinga tubadde twogeranga ne maama kino kyeyayaayaaniranga lwakubanga olw'embeera y'obulwadde yagamba njagala nsiibulwe mu bitiibwa ng'abasumba baneetoolodde maama wange ekimanyi gyali musanyufu neebaza nnyo banneiba baffe okuviira ddala emitala egirinaanyeewo paka ebyalo byonna ababadde bamulambula ababadde bamugumya neebaza nnyo ekkanisa y'e Galiraaya nze nkuze okuviira ddala nga ndi muto nga Galiraaya yeetulera nga tukeera ne tugenda ne tukuba eŋŋoma eyita abantu nga maama muweereza natandika otegeera nga mukubiriza w'abakristaayo n'okutuusa kati Mukama agenza omuyita nga muweereza mu kkanisa tukyebaliza Katonda oba oli awo mu musingi ogwo munaffe mwatukuliriza ebintu ebimu bye tukola n'abamu bannaffe batwewuunya nti nibwe obikola otya nga towemula neŋŋamba ffe maama nga ne bw'oyogera kigambo kyagala kufaanana bwakutunuulira omanya kyategeeza maama agenze naye tukimanyi nti atudde ne Katonda twebaza nnyo njagala okwebaza bannyinaze munsonyiwe enda kyenzijukira kyemba njogera bonna ku buli omu ku busobozi bwe baaba ono abadde nga muganda we yagaana n'okuvaawo nti oba agende afumbirwe ewala ayagala kubeera kumpi ne maama ambadde nga agenda mu nnimiro n'abayitako neyanziza kati ate musekamu engeri gyenyumirwa nnyo kabe maama wange maama nankuba olwayi nagamba goloba tutyaki naye ngaomuoyo atali bulungi olowooza mmala gafa nti ndi mulamu ndina mukulya nempulira emirembe nze kuva dda essanyu lyange lijja abanninanye basanyufu era mu nsonyiwe munzoga omusajja azze mu katemba njagala okwebaza mukoddomi wange Mwanga bambi tweyanziza nnyo byonna byokoze mu byokuziika okulaba nga maama waffe tumuwerekera mu kitiibwa bintu byonna byakwebaza sisobola kubamalayo naye bambi tweyanziza maama wange Mukama akulamuze Sepanga nangu wano nkweda kikemu gidde kino lwaki kino kiri bwe kiti namubeera kumpi era baaba nkusaasidde nnyo simanyi bw'ogenda kubeera ku mbaale nebaza baaba mwanyinazo nno gwenzirako omusawo maama abadde tajjula naddala mu busobozi bwe eby'eddagala obujjanjabi bwonna n'akasente kakife ebyaffe babadde babisiba
tetukyakola naye okuviira ddala maama wabadde mu ddwali nga buli kimu akituuza ne lwe bankubidde ng'obulwadde butabuse maama ono nze benkulidde emikono gyammwe mukimanyi nti nsumbuye obulwadde bwa asima kati mu mwaka nga gumu n'ekitundu emabega maama yafuna asima infact giringa 2-3 neŋŋuma neŋŋamba kasitanze kati njize we bamulwanisa agenda kufubanga olabe era owulira oti obudde butabuse funa kana akakerenda bwe kati weba tewaliwo netutuma Bruno ono musumba gwe walabye wali eri tabitegeera ono abadde mukwano gwe bateesa obasanga bateesa onoolowooza mukulu na mukulu ne baleeta eddagala ne bamujjanjaba ne babonaawona n'aterera nange nenwana bwe bankubidde essimu baŋŋambye ataaka erabikeze nga assa bubi ne bamunteekera ku ssimu nga mpulira assa bubi ekyo nkimanyi we kibeera neŋŋamba oyo athima munkube kana akayiso nga mumanyi embeera y'ekyalo ate obudde bwakiro bukya bukya okunoonya eddagala nze nakutte emmotoka neŋŋamba oba ngeri ki oba ntuuka ntya kansimbule egiravuzi ze naleese okujjanjaba maama ze bamulowooza njagala okwebaza naalongo baba fulo nono baba ate yesimanyi kuba maama abadde mukwano gwe n'ebyama bya maama ng'oyala obimanyi obijja ku baaba ono naalongo yamanya kino yamanya olugoye lwanyumidde yamanya buli kimu era ennaku z'omwezi 27 Desemba omwaka oguwedde maama twayagala omusapurazinga ne birthday naye twali tukipulaninze musumba jeje yabadde akyogedde nga nali njagala tukikolere mu nnyumba ye nalina ennyumba gye ntandise okumuzimbira twebaze Katonda tumukolere birthday ebintu ebyakwatibwa kati baaba n'agamba tetumanyi ddi we biggwa kuba batandika otuggala nga batuggala weeks 2 zigenda kati tugiri mu myaka ne guno tugulaba nti gufudde nagamba tunaalinda tetumanyi kinaabaawo nkya mbadde wali ku ssimu yange nentunuulira videos nga maama musanyufu era nkakasa yasanyuka baaba yaleeta ekirowoozo fenna ne tukigula ne tumukolera ka birthday mu mbeera eyo era abantu abamu mbu baagamba kati ate bakulabete ku birthday mu mbeera maama gy'alimu laba bwe wafaanana ewaka byatulemerera nga tetulina kyakkola oba oliawo senga twagamba katulinde nekyo kyandibadde kiyitaawo buyisi mbukoze mu bannange naawe kennyini kyenkana wooli ne ziva mu nsawo yaffe ne tukubagiza n'olubugo lwa mitwalo 5 nga nzireese ndi mugumu zikuwerekere maama kyekino kye twateesangako mu miitingi tisinga tuba tuli mu buzibu tugenda bwejjamu tutya ne bwe tunaabeera awamu obuzibu tujja bukola ki ne kati mu mbeera eno bannange mbagaye nwapadde mmwe temuzze ne muganda waffe tumukole tutya tumukolere bwe tukisobole okuba nga tweyamba bannange n'obubaka obwo baaba yampadde eddakiika emu meeya naye twali kisinza kunsesa byabufuzi meeya adayagala kibiina ki kya nuupu kya enyali ye wa nuupu ate ebituse ku enyali emu azzeewo maabaga bazze n'abayimbi abamu ate nga taata Saamu muzanyi mukwano gwabwe era muntu w'amaanyi nnyo mu industry buli omu akimanyi nti tuli twazzeeyo mu lockdown eri gye bayita kafungulankete erimu ne kafyu nga kafyu atandika ku ssaawa emu wakitegeera buli omu n'oba ngozze ewaka kati n'emirimu egimu ne baziggala n'ebyentambula byonna public transport ne bazigjawo n'emmotoka ezaffe entono ne bazigaana ekirala nga tolina kusala kuva mu disitulikiti okuva mu Kampala ogenda Emityana n'endala ebitundu bye tuyiseemu nga Zigoti Jeza nga tosobola bisomoka kati mu kyo bannaffe abayimbi kibalemesezza okusobola okubeererawo mukwano gwabwe naye nga bandyagadde okubeerawo n'olw'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga tebasobodde kubeerawo naye ng'era bannyoleddwa wamu nabo era ne bannaffe be tukulembera kubanga nze pulezidenti Tata Saamu ye vice pulezidenti wange mu kibiina ekya Local Comedians Association ekitugatta nga bakomediani ffenna mu Uganda ne bantuma nze ng'omuntu omu pulezidenti nzije mbakiikirire tibwo tebasobodde kubeerawo neera nga womanyi nti okuziika tekuba kwa mulundi gumu bakutte mu nsawo ne bantikko obubaka era tuziikisiza n'olubugo lwa mitwalo ameka lwa mitwalo 5 mu mbeera etulimu eya covid nze nziwaddeyo esebo era obubaka mbutuusiza bulungi era ne bannange mbakakasa nti muganda wammwe asanyuse era n'abeebaza okumubeererawo era naye nantuma mbagambe nti nammwe era bwe kibatuukangako
naye mumukubiranga kasimu ajja kubeera wamu nammwe. Mwebala okumulinnyira mu musaayi. Tumutwala mu kidaalo wali wansi wali